Programu eno eri ku YouTube wonna oteka muti bulongo babide Sarah oba kooti y'amaka oba ofuna programu eno y'ekooti y'amaka. Mbasaasideko abalina obuzibu obuteebereka, nsaasidde nnyo abalwazizza Omukama Katonda asuuse, nensaasira nnyo abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala mikwano. Embeera kwetawanya mu ngeri emu oba endala ng'osaba Mukama ng'ebyatwala ate nga tulinda olunaku oluddako. Nagamba nnyo abawuliriza bange era mbagamba nnyo nti ekizibu kyonna ky'oyitamu ne bw'onaasanyuka ng'okimanyiriza oba wakamala kino ng'ekirala kyambala. Nolwekyo ebyo twabimanyiira, weebaze Katonda olw'ekyo kyajjeewo naye lindirira kyaleeta kiyinza n'okusinga kino emirundi nga 10. Temwekubagizanga abazadde, tewemalangako mirembe, tolowoozanga nti gwasemba okuba obubi. Gye bali bangi abakwegomba n'olwekyo weeyagalire mu mbeera eyo. Twebaza Ira Petroleum Jelly, ebizibu bitambula byadduse 200 akatono 35 ekiddako n'akakaaga ku maduuka yonna gyebiri gy'okoma bigula gyekikoma okufuna obuyambi mu kooti y'amaka. Twebaza Shanita Beauty World wakalira katale k'abaveterani, viiri, njala, bifigo, makeup bebankolako. Ate ne neebaza n'emikwano gyaffe bonna abasobodde okujja wano e Kanyanya. Akawewo akali wano niba ali ku big ate eyo muli mukasana. Katono nnyo kamala okuwumulamu n'oluvannyuma nkulage ebiri e Kanyanya. Star TV ye TV gy'oliko programu kooti y'amaka omulongo babire Sarah emanya gange. Oli ku Star TV program kooti y'amaka tuli Kanyanya. Nsaba okweyanza abantu b'e Kanyanya, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mama empewo nawe okufuwa kuno olina jaketi ekiri wano oba evaawa empewo mpiti ey'amasigali abeinammwe empewo mpitirivu. Mama amanyago gwange gange sejjalinammwe tutolere mu salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tumuzeeko nsebalira nnyo bumukebaleko. Kale nyawe nawe njebaleko. Kale nyawe oviiridde wa? Nviiridde Kasubi. Kasubi wano e Kampala. Bakuzaala wa? Banzaala Butambala. Kitundu bakiyita Mirembe. Nsonga kyekuleese wano byatandika bitya? Ensonga endeese wano nina bwempangisa. Kati abawala bali basa taata waabwe ne maama waabwe baatwa ababiri, maama waabwe y'omu, omulala ne maama we y'omu.
kati ababiri tebabeerawo wempangisa omu yabeerawo bwe bazaala yekka kati yagenda n'aleeta abagulawo kati nze mu kutya okungi neŋŋamba banne nti mwagala kutunda lwaki temutugambye timwagala tunda mukukola ki netuvaawo oyinza okusudde ebibwebweru kati omuwala ono kyamuyisa bubi era yakiwulira bubi naŋŋamba tawo si wa kitange era yatambula bulambalamba nagenda ewaabwe ekiboga nakola omwana wange ekintu nange era omwana wange yamala omwezi gumu yagenda ku ssomero oyo omwana kati nali mulesewo nga nina gyendaze nakeera ku mmande n'agenda ku ssomero kati bwe yagenda ku ssomero ensawo n'agisuula mu kiraasi n'afubutuka n'agenda kati ne bankubira essimu ne bagamba Basiya afulutise mu ssomero era tumanyiwa yalaze nembayo gye nali ndaze nemikolo saagimaliriza nekomaweewa nebuuza ab'okumuzigo omwana wange ne baŋŋamba omwana yagenze ku ssomero era kukola ki tetumanyi gyeyalaze omwana yamala ennaku 4 nga tali wa nanoonyanga omwana ekiro n'emisana nga simanyi gyali kati muzira kisa yamusanga n'amubuuza obeerawa yali abuzeeko kemabega olwo atandika bwe gwasooka nali njanga omusajja amuleese n'ambuuza ono omwana wokoze ye naye omwana simanyi buzibu ki kati nasooka mutwala ku puliisi nga manyi ddalu abapuliisi ne bamukuba emiku aze omwana amanyi alize eddalu kati olwali addamu n'ogwokubiri puliisi samusaayo namutwalayo kumu kati oyaddamu ogwokubiri samusaayo abantu tebagamba omwana oyo alabika aliko ekizibu samuzaayo ku puliisi kati nenoonyereza nentambulako ne baŋŋamba nti omuwala oyo mwali mufaaki oyo ali ku muzigo bannanyini mayumba so omuwala oyo yali ayagala kutundawo neŋŋambako ku baganda be timwagala tutunda lwaki temutwekola tetusenguka kati omuwala obuzibu oyamujja we yaniyita nakola ekintu ekyo nakikola omwana wange nange kati omwana era omwana netambula kale entambudde mba maseeka nengenda mbalokole yonna netuukayo obulamu era bwabeera waliwo tatuuka olaba bannaye okujjanja bwekubeeredde obuzibu otuukewo omuntu nga bakulagiridde nti awonya n'otuulawo ate n'owulira abalina gwe banyumyako n'obuuza oba oli alina asingako ate lwano ye anonyeewo ki ate n'owulira nga n'olwo oyagala omubakulewo n'obajjanjaba nga tebannabajjanjaba ate mukole ki musasiranga abazadde abajjanjaba ennyimba ezitategeerekeka omwana bagamba nti yenga enfuufu nga Katonda ogiyenga omwana nakola atya kati omwana mujjanjabidde emyaka 3 omwana tasoma buli wendaga ŋŋenda naye niwemba ŋŋenda kula kibiriiti omwana ŋŋenda naye niwemba ŋŋenda kula muno ŋŋenda naye ofiira musiridde mu nnyumba nenteekako ekkufu alimukubula abula agenda namala wiiki namala ennaku 3 namala 4 kati abazire kisa bamusanga nebamubuuza obeerawa kati ekintu kino ekimubeera ku mutwe kigamba maama yangoba omwana nino ate kitawe yafaako ye agamba maama amugoba yagamba maama yangoba ate nze simugobangaawo kati kiri ekintu kireke ekiri ku mutwe ekiga kyogera kati ona natambulako ssaawa 7 bwakiro era kannoonya mwana oyo naebaka ekiro nesimuka nenawo omwana wange nsenga nebase mu nyumba obwanage tali kati nkwata kulya ekasubi omusajja zaali ssaawa nga 7 kamidde yakusanga kabalazake nali mpitawo bweti omusajja nayagala okukola okujjayo ekiro akuba omwana kino bwe buyaayo obutubba namugamba sibwetokuba mwana wange aliko ekizibu era zezina essaawa nange mbadde ndi kumunoonya nyamba
n'obuyayi obutubba bingamba mwana wange byamu tugende ewaka naye ngaali kabalaza yeebase fuuwa nakangana nemubuuza basirikisi n'agamba amawentuuka yekkuba eriddawo agamba siriraba. Bashiri, salamu alaikum. Tosibye otya? Bw'oba ogenda okubula owulira ki? Owulira kintu kyekigamba kitambula kigamba kitya? Obadde osoma mu kibiina ki? Obadde osoma P5. Ne mu kibiina bw'obaamu era ng'omuntu agamba obeeko. Kati Bashiri, kyenjagala okumanya omuntu oyo akugamba atya gwengerezaamu nga mutegera ekibuuzo kyembuuza kimwagalamu naye ayogera atya? Ayogera atya? Omuntu agamba asooka oluveewaawo oluvangenda bugenzi. Akugamba sooka oveewaawo tugende oba sooka oveewaawo kyokka? Kwegulira byonna bye yali akugambye. Agamba sooka oveewaawo tugende oluganda oluvaawo ngenda bugenzi. Omulaba oba tomulaba? Beera simulaba. Mpulira ddoboozi. Ddoboozi lya mukazi oba lya musajja? Oba lya mukazi. Bw'oba otambula mu kkubo ng'akutwala owulira abalala aboogera? Owulira abalala boogera? Oba owulira gw'otambula wekka? Kati bw'aba ye akugambye tugende, bw'aba agenda akugamba nti kwe sigala awo oba gw'olaba bulabe nga tokyamuwulira? Kati bwe kikuvaako ekkubo eridde waka tolitegeera. Okimbeerako lidde waka amasigiraba naye wekinvaako lidde waka amanyiraba neweekomyawo. Okyali ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange twebaze ntewe eno. Tumanyi kyetuliko wano natumiza amazzi ng'ennyontezo naye mpewe fuwa tikitegeera bannange. Bw'oba weebase yali akuyiseeko ng'oli mu tulo oba otunula? Yali akuzeeko ekiro ng'akudde mu tulo n'agenda. Abeera kugenda okulira ng'ali ku lujja lunyenya ng'ali ku lujja lunyenya naye ameeteta nnyo amannyo agamennyo sooka ogaleke. Mikrofoni yange solido. Whispers mikrofoni yange. Kyembuuza yali abaguseeko ekiro ekimubuuza nga budde bwakiro tugeze kweweebasa oba n'ogolokoka nga ye yagenze dda. Tekimutwala kumufulumya bweru okujjako namusako ng'ali ku luggi ne mugamba siri olagawa n'abanga akugumuka naga embadde ngenda bweyo okufuuka naye ng'atemu egweyo siri afuka wabeerawo kabaketi kabeera afukamu naye nga tekimutwalako bweru n'adduka n'agenda. Newe zibanga ssaawa emu bbiri oluggi luggule ne muleka nga muwadde emmere neetoolamu bweti emmere agireka wadde akatandika okulya n'akukuka n'agenda.
kyekigamba ekintu ekyo kyekikwata be muwulira abeetuga. Oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah bamanya bange tukyakikanyanya bayitamu ku Whispers tukyagenda mu maaso n'ebizibu ebiriwo n'abalwadde abaliwo kooti y'amaka bwekyo embeera mwesiimye abatabannamu naye mulina emitima kuba tetufaanagana olaba ne okola ekikyamu akoze ekikyamu ate abamu banguyina okuzaayo namba ku kitabo kyasobola okuwandiikirako angoye mangu ebyo ebintu ekikulu biba n'amaanyi ate ebimubirekera ebizibu byabyo nebikimulira omulala. Wamulabako kati lw'okwogera ofukamira bwotyo nga bw'ofukamidde era tomusemberera ali okumpi awulire nga era amukwatyengako kati w'abaana bano yafa twali mulamu lwaki taata si yaze najjanjaba omwana yakuvaako kale batambula yakwakamu n'emyaka ng'omusanvu kati omwana wange bakula nazaala abaana babiri nakati waali oye babiri kati omwana abaana abo nabazaala bulungi nga tolina buzibu era bakula tebalina kitona yate okuba buyaabu naye omwana wange kasa yagenda mu nfumbo naafune twali tuli waka nga bankubira esimu ne bamugamba babiri olumbe lumukubye baale nga yakuba esimu era tatawe n'agenda waaliwo kyaliwo emotoka n'agendayo n'amugamba kamutwale waka ne bamuleeta kati ate era bwe yasuukamu n'addayo era ne luddamu ne lumukuba era ne bamukubya essimu era n'agenda n'amuwona kati bwe baalinga lumukuba nga ffe tetumanyi nga tulowooza bintu bya kika ffe tetumanyi ngeri gye lwajja mu ngeri yakika ne lufuukira ddala olumbe kati ne lugenda nga lumulwa mpolampola ekyavaamu ne bajja negayaza mu maka gaabwe era ne lubeera nga lumusumbuwa kataata we ngedde lumusumbuwa kasita okubajjeko eno tulabe tukole ebyetaagisa era ne babikola olumbe lwagaana era ekyavaamu nangamba omwana kiriwo kyenjagala okumanya ennyabo alina abaana bali bana kusaawa eno abeera nani abaana omwoyo yasooka ono omulwadde abeera nani omulwadde abeera nani yakomyewo mukyalo nakomyewo mukyalo tetwogera bingi tusoke tujjanjabe beera bajjanjaba naganya mutwala omulwadde zino za transport temuzibakwasa temuziwayo mu bujjanjabi zigenda bayambako okulya n'okwerabirira paka obulwadde bwanawo obujjanjabi gwenda omwana oyo yakunnyonnyole
Ekirala maama tonsuubira kumujjanjabira mwezi gumu kisinziira bwangu bwa bulwadde otenyini omwami lumaze emyaka 7 si bw'oyogedde ekyo ojja kusiba onywera ab'ekibogo obagambe bayibayi ojjanjaba omwana wo akaluulirizaayo ng'atambula waliwo yandeeteddeyo kawunga kano kanene nnyo njagalayo kiro nga ntono neeyanziza yo bwe lukwata bayiro n'olupapula tuwandiika akawunga bagende n'akawunga mugenda kozesa ntambula ya kkubo ng'ate mugende neeyanziza njagala kawunga kiro nga 10 neeyanziza ono alina ambulera asituse yabaleeta noyo neeyanziza lindako tuwandiike tobera okuna ekitabo kyennyini amanya gaaluli gambulako weyo kano kale akakawunga genda nako genda n'omwami gende n'omulwadde mugende naye bannanga abawuliriza mwenna nebaza Katonda olw'okubateekamu omutima omulungi ennyo bwe gutyo Mukama waabujja abaddizeewo era abongera omukisa okusinga ne guno gwe mulinawo Mukama yeebazibwe nnyo tuleke bangi tulina n'abali ewaka tulina n'abaliyo bangi mama bakuwadde akadeso mukebere tubiwandiika mu kitabo akawunga mukakwata ebijanjalo ojja kuweereza n'ebirala ngoye kati awo gomesi ezange muzireke yazigaba emukono mulimu gomesi bagambye gomesi 2 n'ebitambaala 2 tweyanziza twagale kwetikka bino ebikopo bibamala ekimu kya mulwadde ekimu gwojja kubeera mu jjaaga maama temutaita bikopo birala gwe nakato kino kikyo nakato kino kya mulwadde babiri onyejja kubeera mu jjaaga okukamirire imuka munange imuka ojja kunywera omu mujjaaga ibikopo bya baganda bange munange tweyanziza nange ate banayozesaki kale mufayo nesowani gwe yaka tulina mukooti y'amaka yagala siwani za plasitiki 2 kampe mulimuki ebijanjalo tiwaweeko tuwalimo ku bijanjalo twagala ezenananze tujja kujja neyanziza zenuka bashiri noba bulungi mpayo eyokusatu emiziro z'abalongo sikito ebikopo bifaanagana nesowani zifaanagana by'abalongo ogenda kufumira eriyo zino nizo eno natulina ennyama ola bweliwa mulasitika eno amakalabiri eno namulidde
Abasita TV mwena mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba okweyanza abantu benna abatusondedde obuyambi tweyanzanye tweyanzenga bino bijanjaalo. Nakati jangu okwata ebijanjaalo. Ndowooza mulaba gomesi tuzireke bamafunye gomesi nnya ezo nyaziga b'emikono. Badde kuyitanga topaali era gomesi nange ziringa 8.
ne bakuŋŋaanya ekyalo kyonna ne bayita n'abakamera ne ku mawulire agamu bamulaga bamukutta obulogo omukyalo oyo yadda gye ndi n'aŋŋamba mulongo singa sibadde na musango sandize gy'oli n'aŋŋamba naye sirina musango naye ekyalo kyonna kyakakasizza kuba n'omusawo bwabwe gwe baleese yankutta obulogo nemugamba gwe weereese tulyaba nze mbuulira nti olina kye wakola n'aŋŋamba sirina kye nakola n'aŋŋamba naye ndisaba olunaku olwo lwe babitegeera amazima kuba ku kyalo bamugoba n'abaana 6 naye ebitooke ne babisaawa n'ennyumba ne bagisuula nyanza okumaliriza ne bagamba muddeemu muyite abakamera bammwe abaaliwo n'amawulire gammwe ge mwalaga omukyalo ono ku TV kulongozi kikyasoboka munaye naffe twali tumanyi omusawo gwe twaleeta ye mutuufu naye muna namubuuza damage ki gye mutadde ku mukazi ono nagamba omukazi ono bwe nankizula nti olina omusango oli kukyawa obulamu bwange bwonna naye bwe nkizula nti olina musango nja kukulwanirira paka lwe tunaamaliriza nabagambye mumuwa obukadde 15 agenda agula ekibanja ewalala ewatali wano we mwamuswaliza atereere n'abaana be bagambye bajjazimwanga ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'11 azimbe ennyumba gyazimbye kyokka ng'amawulire bwe gaamulaga tebagenda kuddamu gayita alina abakaabaana alina abantu abalala bonna kyokka nga yakikola mulirwanaawe kino ekikwekweto ekiza ekitwala abaana e Dubai omwana tannatandika wadde okuweereza nnusu 10 ali omwana yeyamulogeseza omutuka omukwata obulogo n'okutuuka okusaawa ebitooke nga ne ssente zeyamukafirira akyamangi kwa $1.5 million. byonna mbibagambye nga ntegeeza mama Bashir nti si by'oŋŋambye mbu waliwo aloko omwana wo bw'oyinza okulaba oyo naye ng'ali emabega tomukola ki nze omulimo gwange kukomerezaawo omwana wo n'oŋŋamba mulongo mu butuufu amaze omwaka mulamba nga takyabula kyenjagala kyokka seetaaga ani yakola kina ani yakola kiri nze njagala kukomyawo Bashiri ng'atudde oŋŋamba ageze mu fisikisi oŋŋambe ng'afuuse looya okukolera kuko oŋŋambe takyabula omwana ono munakuwavu alina ennaku ku mutima kuba ekimuluma ate kimutanategeera era singa abadde talina kyamanyi teyandikaabye ng'akinyonyola naye ategeera buli ekigenda mumaka kama mukyalo ono talina mwana omuntu gwanaalabirira ogende naye manju ogende naye wa olwekyo tujja kukwanya mpola naye nabagambe mukuna omusomo sina nkomye kuggwe tugenda kutwala mulala omulala batuddako bamugenda omujjanjaba ebadde program kooti y'amaka naye okatebe omulundi gumu naye okatebe mirundi 3 babadde kakoota olwotereere weesigame bulungi akatebe konna kako kalira mama looya kalira kooti y'amaka omulongo 2 Saara byemanya gange nyongera okwebaza abantu b'ekanyanya mwabale nnyo mwebalire ddala nyongera okwebaza buli alina kyatuyambyeko ku bulwadde bw'abalwadde abaliwo munsabire kimu bakomewo nga bawonye kyensaba kyokka twebaza Irobe Tonya Mujeni twebaza Shanta Dutowali twebaza ne bannaffe abamulongo gavumenti mu kibuga wakati YouTube ojja kusangako ebisinga wano essimu zange esooka eri 0752 10 11 13 essimu yange ey'okubiri eri 0776
10, 11, 15. Ku TV Sitayoka ssaawa 4 n'ekitundu buli Wakutaano n'eddibwa buli Lwasande ku ssaawa 6. Baagaliza birungi byereere musitule bulungi mweyaba.